By the way, it's very beautiful. Awala kaimba kakayinza okunyumira ntakafuna. Omimbi ye seremba. Seremba. Mutabani wa taata we. Sebaduka. Akaimba kayitibwa Matayo akagadde so kanonyako. Naye mutani wa jamu, that's your father's name? My father. My father. Kale kakati lwaba lusewu lubawe mudde. Waliwo Muko yasooka najja muwe musse. Successfully sebona ebintu bye nabifuna. Kati waliwo eyabaluso na Ismail Muko Dani. Muko Dani yateyendoza oba yeno obufumbo yabwaya bukana myaka mukage mabega. Naye yafunidde confidence ko dinaga nange bampe pipa. Bampe zange. Naye bananga bana balenzi tebachayina mukunsonyi. Omwana omulenzi no yabanga mu kunsonyi. Netumanyiddwa nnyo ku kigambo ky'ensonyi n'obukopi. Obukopi obwo era omwana omulenzi golire emitwalo 2 na notagenda nga ziwereza transport nagamba sente bakola nko. Nze sakunyuza omwale yankuula omutwalo. Naye nsonyi zeza nnemesa. Nali wamukwata matayi. Olaba kusanga okutomwa n'abandi tiki? Abbi omutwalo gwange. Agujjewa. Yantrikinga. Yangera yangonda bekonda nga natandika okugenda mu supermarket. Namne nanga waliwo omuvuka yanga amuwe ebintu bye. Abakazi ffe bwolaba tugenze otuuka wano. Nemwa bikiyenga njampe TV yange, fridge yange, entebe zange. Ffe tugenze otuuka wano tubbiddwa omutwalo ali awo yanziba. Omuwala yabba kyali wange TV. Okubba kirala n'okumpa mu mukwano. Ojjoti ewaffe bannange temukyayina miyadde kafansonyi n'akabi akaddugavu nganze temukayina. Naye tulaba tubeera mu mukwano guno mpa because I'm expecting something. N'okwata obusente bwo bonna bw'olina obw'ekinaku n'obuwaayo ne wekkakkanya n'oyogera ne bw'otalina kwogera ku mikolo ffe tukkakkana n'otandika n'okubuuza bw'otayagala kubanga oyagala bakuwe ku ssente. Omaze okwekkakkanya ogenze oyanjuddwa ew'omukyala weeks 2 agenze wakyo batompa bintu byange. Ati simpa pipa njabeko. Ezo weeks 2 twale tukola ki? Kambuze abakazi bameka abafulumya obufumbo nga balangira abasajja obutamalaake kiwaki temukyogera. Mbadde nkufumbira mbadde nkwoleza nange mbadde nkuliisa abakazi waka mujja buli butono bwe mutogejja nga wetagulira ntebe yiyo. Abo banyama batulangira obutabalabirira naye wava ewannyoho ng'ofaana bw'oti n'enkulabira n'enkuyonja n'enkulisa yonna ogezze. Nange age comes with size. Atandise oluzungu naye ebyo nabino ebyokwekula byandibaddeawo odde otya ku bukono osaba ebintu. Anti era maama oyo asinzira mu bakazi bannene yeepankanga omuwala bw'alina omukisa kati njagala mulage nti omukisa gwe kisiraani njagala nzijemba banje njirinnya geeti ne bansangako eno waggulu. Nange muwe musse bakusanga geeti ekufumise buto. Njagala bintu byange kalato omukotere bami kubanja funa mukalakaasa yisa mu kageeti eno yoboogere n'amanya toteekako taata. Chimbugwe ne mukyalawo nantume. Mumpe ebintu byange. Muko Dani yasaba pipa nasaba ensobe ya taata. Ate baliwo omuko omulala eyaleta taata n'atula mu ntebe mmeka. Ate nno munnange nedda abasajja obuzibwa mu buli wano. Oyagala twawukane. Semuntu wadde twafumbirigana bulungi twawukane. Inzira ye waffe. Sina mukono eri ku kijje Luweero. Ntuuleeyo. Mbone nveko nevvu. Singa owulira nti waliwo omwana w'omukazi eyenneeyimbye mutwazemu ne tukola emikolo awo we mutandikira n'obanga gwe atamuvinga twayawukanye mu gwa 7 omusajja mu gw'omunana akwanjula omujjawo okuleka nga mbadde mu manyi bannange twabazadde baffe olweza mulaba ebyogere ebyo temubizanyisa olaasaimu mba mu makaago nga ndina lubuto lukulu abasajja ne bagamba kino ekikazi nga kyamaze ozaala kino tekirina tabu. Kuvadde TV nga bagigula okuva mu dduuka ate waba waddamu ejjigula. TV bw'ogisuula awo ababbi basobola ogibba. Ekyokubina obuzibu mwafuna kwe lunaku lwe mwatandika okwagala okwefunamu okusolvinga ebizibu bya famire yammwe mu mulundi gumu. N'otuuka okukyala mwagala okuleeta ebintu okwanjula mwagala okuleeta ebintu kati ngenda okubala abalamu nga munjavuwaza ate ogenze naawe. Nenga bakankufiire kati si bananvuma obukopi nenga kivuze ekyokuyigira. Okugenda now it is what we are talking about but waliwo ebiforcing okugenda kuno. Binza okuba biva wanzige mukyala oba biva wo. Business kati eganye mpe ebyange ogende. Ate nze olumu onzaddemu abaana n'oba tonzaddemu abaana ondeseko obulemu. Tumutte kale omwana. Ate nze ogenda kunzizaawo. Awe wali obuzibu
fa abasajja ennaku zino ffe temutuloza nti ffe mutukozesa mwangambo mbwe mwabeera ddi ogoza kitwala enviiri zaffe kakasi katuwanfuna ndi myaka gyange ng'era n'omuntu wandaba agamba kyekyo abasajja kino kyetwatandise tunyweze ekyokukola ki ekyokusino naye ebintu tukole ne zikampani ezibanja ng'ezibanja emizigo lunaku lukya buki n'oleeta agasajja aganene ne gatuula mu lujja naye kale katunoonye solution bino byo bigenda bbeerawo era bijja bbeerawo ate nolwakuba biyingidde mawulire naye tetulowooza nti byakatandika ekisookera ddala abazadde ono katemba mumuveemu muswala as parents abaana bano bwe tuba nga tusazeewo nga twawukanye kuba munaye abazadde bo bajja ebintu ne bali yaffe ne tudde eno ne tukakkalabya obulamu bwaffe kyonna ekitwawukanyiza osobola okwogera ebyo nange nenjogera ebyange but play a part bana baana nga mwasalawo mubawongayo mukama katonda bagende mubufumbo singa biba biganye mubawulize mulemeremi twalina senga waffe kati nze nawulirako ng'alimba mama wange naye ngampulira ng'amulimba ng'alina engeri gy'amulaga nti mwannyina bw'abeera naye birooto by'alina muno mukyala waabwe takatono era noono nze nakiraba mu mutima nga bye bamugambye agenza alina essuubi nti bannayo omwami wange alabika bingi byandowooleza ekizibu ekiriwo abazadde okuteekinga sayidi mu maaso g'omukoddomi omukyala ampisizza bubi bwenzigyewammwe mundage nti buli kimu kikola ki kisoboka muliza muli bazadde bano baana ne mama n'oteekingirawo ddala sayidi awo naawe oli boti nga gwe nalabanga oyinza n'okuba oli namugomesyanga nagomesyanga sigirabanga kungojambadde gwe abazadde mugenda wemukira mu bino ebintu nalabye taata mukoddomi wa mukoddaani nalabira ddala bambi aliswala ekyalo kyonna naye kimuwaddeyo mu nju kikigamba Muko yajja ebintu baabirya ennyumba yammwe nze nagikubya plasita nze nsoosooleta tayiro mu nnyumba yammwe nga mummanyiira abaana bayinza okuba batuuse ku extreme etaddawo now the worst has come to the worst batuuse kati bagenda kuddawo mubayambe ne break up ebeere ya kitiibwa olaba oyo abo abaana okusinziira tetumanyi kituufu naye okusinziira ku lugambo oluba luyitayita ebiseera ebisinga paati abazadde gye muzannya yetrigalinga omwana omulenzi ono okutuuka okugamba nti ebintu byabyagala naye singa mumuwa ekitiibwa kye ne mwogera naye bwe biganye okuddawo ne bigaana bwekuba kwawukana ne bawukana mu bitiibwa banawe okwawukana si kyekisembayo obubi naye mwawukanye mutya lwaki tutuuka kukuswala nakino tukitereezeemu kwakati ensi ekyuseemuko luli kafansonyi abaddewo nti banandaba bati bagenda kumpita omukopi kati bano bakijjeewo ate balina n'abawagizi bamuwa ebintu bye baalumwe edda kati nze nteesa tukole bwe tuti muwala wammwe bw'agamba nti ajja ku mukolo oba ontegeera bulungi mubaleemu nti twandyagadde tulabibwe tutya mukole bajeti etuula ewammwe nga mwandyagadde wafaanane kati ate si omukomo mukyajinga indirect oba mu mutwalo nga naye temumugjeeko wadde n'ekikumi temumugjeeko za nteekaze waka mwerikoledde ennyuma mugambe twagala omutwalo gwa bukadde 10 oba gwa bukadde 2 oba ontegeera naye aleme kutandika kusonga ku bintu byakoze omuka tulaba tinagamba olaba ebbaatire nze naligula olaba tv nze negigula eyo langi nze nagisiigisa mubajjeeyo eyo wakati batandise bagize mwe mubyekolere mumukubire mu mutwalo then abazadde bambi tugezeeko obutalaga baana nti okuva mu bufumbo kyangu nnyo kwakati bino ebintu bikuwemuka kwennyini mulaga nti asobola okugumiikiriza no matter what naye omwana najja n'aleeta omuka asooka nokkiriza gwe maama ebintu ne mubirya tomanyina buzibu bubadde oba oliawo n'akuleetera owookubiri ate owookubiri tebamubuuza nti bamubuuza ebintu birye sina bino tubirye n'aleeta n'omuka owookusatu omuzadde lwaki okkiriza omwana okwanjulira abo bonna abasajja otunda kyekyo bambi twandibadde tulinako ekkomo oba byonna gweomanyi wamufumbiza kyaggwa okuleka nga openly bagenze mu mateeka ne baawukana then you can welcome in someone else otherwise ebintu ebyo si byangu mugenda kuswala nno ku byalo abawala mwali mutandise n'enkola eno negafuna ekisajja kinyanjula nejjeko ekikwandisanjulangako omukazi n'akulaga laavu omala okuvaayo ku mukolo omukazi n'akyukirawo kumbe ye yakumazeyo tolina gyoloopa
abakazi yewebbe yennyini abakazi mwambala emitwalo bukadde nga 15 gwomu sina ngeri genzi kwambulamu kati ng'okwemalako essungu njagala pipa eyo nengenda nenzejja yo pipa wakati mu ntambuza y'omukwano